Obulabirizi bwa Kampala bwe bumu ku bulabirizi 39 obukola ekkanisa ya Uganda oba giyite Church of Uganda ng'ekitebe kyawo kiri ku lutikko ya All Saints e Nakasero. Lutikko eno ky'ekitebe Ssaabalabirizi w'atuula era nga ye mulabirizi w'obulabirizi bwa Kampala. Ekkanisa eyasookerawo ddala yazimbibwa 1912 nga yali esabirwamu bakyeruppe bokka. Kyokka ameefuga we gaatuukira mu 1962 yakula n'efuuka obusumba n'abagisabiramu ne beeyongera. Mu 1972 yafuula lutikko awatuula Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. Mu 1990 lutikko yatandika okulaga nti efunze ng'abamu basabira bweru ekyaviirako abakulisaayo okwesonda ne bagula ettaka ku puloti ey'omukaaga ku luguudo lwa Lugadi. Ekirowoozo ky'okuzimba lutikko empya kyajja mu 2004 era mu 2010 omulimu ne gutandika. Omulimu guno guzze gulabirwa bassaabalabirizi ab'enjawulo okuli Ssaabalabirizi omugenzi Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo, Henry Luko Rombi, Stanley Ntagali n'omulabirizi Kazimba wagusangidde. Olwaleero Ssaabalabirizi alangiridde nga lutikko weegenda okuggulawo nga 1 Novemba omwaka guno etandika okusabirwamu. 1 Novemba era lunaaba lwakutaano omugenyi omukulu ajja kubeera omukulembeze w'eggwanga Generaali Yoweri Kaguta Museveni yagenda kuba omugenyi omukulu wano. Bwe twogera wano okuyooyoota munda kuwedde. Kaakati nno ate okukola ebweru kujja kutandika omwaka ogujja kuba twetaaga obuwumbi 6 mulamba okumaliriza omulimu ogwo. Egenda kutuuza abantu 50,000 bagenda kutuula muno. Kyokka ate mulimu ne kanisa endala 4. Wano luyinza okuba n'okusaba 50,000 naye ate abayinza okubaawo n'okusaba okulala wali ababatiza wano n'ababatiza wano n'embaga abagattibwa awalala. Kanisa nnene era twebaza Katonda. Erina ne offices za diocese, erina ne offices za parish, erina parking emyaliiro 2 sobola okutwala emmotoka nga 150. Waliwo coffee area, waliwo awalala abantu we batuula ne basobola okukola fellowship oba okusaba oba okwezimba mu mwoyo. Erina emirala emyaliiro 12 gye tuyita Bell Tower, emyaliiro 12 bifo bya kusabiramu. Lutikko yakawemmenta obuwumbi 18 obw'ensimbi za Uganda. Okugwera ddala nga ne wabweru awo wawedde ejja kututwalako ssente nga bilioni 25. Omukolo gw'okugiggulawo gwakubaako n'okutuuza omulabirizi omubeezi omupya owa Kampala nga Reverend Canon Frederick Jackson Baalwa era ng'ono yagenda okudda mu bigere by'omulabirizi Hannington Mutebi eyalangirira okuwummula ku nkomerero y'omwaka guno. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungezi.